Omulabi waffe owa Afrovision Films Limited erinnya Kabala Muhammad omusajja weddira olugave. Web of Secrets nzanyanga Marcus Katabira Care. Marcus Katabira actually character eyo ejjayo ekifaananyi ky'omuvubuka omukyanzi w'abawala nga talina nakyabawa mu bulamu naye nga abawala bamwagala bw'alimba ono bw'alimba oli bw'alimba ono bw'alimba ono, so character eyo byebyo byekola naye tetumanyi gyeneggwera nabyo oba enaaba afudde biki by'ojjamu mu kukyanga abakazi teri amanyi. Marcus Katabira wayawukanira ku Kabala Muhammad nti Kabala Muhammad si muntu nnyo wa sikaati nti agenda alaba ono agende naye, agenda alaba ono agende naye, agenda alaba oli agende naye, naye Marcus ayingiza ono ayingiza oli, amanyira buli kiramu, atuuka n'okuleeta abakazi mu nju ya muganda we. Kale Marcus ebintu byakola awo binyiiza naye nga ne Kabala yennyini ng'omuntu bimunyiiza era olumu bimwegezaamu n'okumutta. Naye gwe omulabi waffe ali eyo wa Afrovision kyolaba mu Marcus kinyumirwe naye ate kikuyigirize kuba ffe eno mu firimu tuba basomesa. Abakulu abo batubeera emabega ba director baffe abalungi bwe bawandiika awandiika ekintu nga kisomesa ggwe nti omuwala ono gwe bakyanze n'enkya n'akomawo ne bamugobera n'adda ne bamukwatira mbwenzi n'akulimba, gwe ali eyo gwe batannakwana kiki ky'ofuna mu Marcus byazannya nga tonnagamba naye kasiini kano kannyumidde bannange omwana ono anzannyira bulungi, baako ne kyofunamu ekyokuyiga oba oli awo kijja kukutaasa emitawaana gye wandifunye mu nsi eno. Bwe tutyo no bwe tuba tuzannya tuba tulina message tusindika eri mmwe. Web of Secrets ebbanga lye twakamuzannyako siini gye nsinze okulaba n'ensanyusa ziri siini nga 3 naye buli we bakwata Marcus ne bamukwatira mu kituli n'aba nga yeekaza mpulira muli ddala nga Marcus ono anyuma okkuba engolo naye ng'ate aba alina okuggyayo ekintu ekyo. Kati siini waliwo siini gye bakwata Marcus, Liza yajja n'amukwata n'omuwala n'amulimba nti omuwala abadde amusomesa forex trading. Imagine nga omuwala amutaddeko amagulu balaga bali mukwana amusiiga muzigo naye n'ogamba omuwala ddala nti obadde omusomesa forex of which nga tobadde na kintu kyonna wadde laptop wadde simu. Kale nawulira nga muli Marcus oba anyuma nakutuga. Siini eyo yannyumira nnyo kuba yalimu obulimba obulabika nga n'omuziba ayinza owunyiriza naga naye gwe olimba wano ate wabeerawo wati omuzigo osiiga ono make up ate okola ki ate eno forex. Kati siini eyo yannyumira nnyo nenga bannange Marcus ono my best character in Web of Secrets oba Blasi obambi yajja n'akola ayina siini gye yakola n'akola olugambo we lutasaanidde yafundikira bamukubye ejjeeke nga n'ekyamuleese bambi takifunye. Blasi yo yannyumira nnyo. Abalabi ba Afrovision Films Limited kye muba musuubira kiri ekintu kimu nti omukulu waffe CEO Ham International omusajja oyo mumulabidde ebbanga era n'obwagazi bwe mumulaga mubumulaga olw'okuba avaamu ebintu ebirungi era ne ku ssaawa eno nga bwe twabawo omusambaganyi ne tubawa my own son ne musigala nga mugamba ffe tusinga ne ku ssaawa ya leero weetegeke bwetegesi olinde Web of Secrets ereese ebyokuyiga bingi bambi mbasaba gwali eyo wenna subscribing ku channel yaffe ya YouTube Afrovision Films Limited. Tugenda kuba tusumulula firimu eno ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omunaana omwaka guno 2026. Kyoba weebaza Katonda nti wafuna omuntu akusomesa biki ebitambula eyo mu nsi gy'oba totuuse. Weekuumire ku channel eyo ky'osuubira mu eno firimu kuyiga kwereere kunyumirwa kuseka kusanyusa kwenaazaako stress nga bw'osomesa bye tuzanya tebyesitaza biraba n'omwana omuto n'abantu abakulu mu budde bwawo oyige n'abaana bayige batuuke okukula oba oli awo ng'alina kyafuna mu Marcus alina kyafuna mu Blasio alina kyafuna mu Olga n'abalala mugenda mmanya bangi era nga muyita ku channel eno. Si gwe tukomye okuleeta
naye nga mubeere nga mulindiridde. Nebaza nnyo director wange omukulu Amis Segujja Saalongo Ham International The Simple Guy ne director wange owokubiri Renny Rogers Saz oyo nno nga ye kabaka mukwata ekifaananyi kino kyogenda okulaba ate firimu nnyingi zikyajja. Tubeebaza olw'obuwagizi temujjanga okwo mutulabiranga ddala Afrovision Films Limited.